Buterevu tukwaniriza enkyaleero wano Omunnyo Ku Makya ate programu eno yemu ezanyibwa olwaleero mu misingi ku Salt FM, Salt TV n'emikutu emirala gyonna egya Salt Media. Buli lwakubiri tubeera n'omusumba Aloysius Bugingo, musumba wa House of Prayer Ministries International. Mbaniriza mu programu twogera ku kigambo ekituzimba mu bulamu buno obwa bulijjo ne mbulamu obututwala mu ggulu. Nsanyukira nnyo essaawa eno yennyini era twagala okwebaza mwena abaliko mu kiseera kino kyennyini. Amanya gange nze Prince Apollo, ndi musanyufu nti negatiddwako omusumba Aloysius Bugingo. Yesu waffe yeebazibwe. Yesu yeebazibwe nnyo. Amiina. Nsanyusa okusinkana. Nange nsanyuse musumba. Era nsanyusa okubanga wali abatulaba n'abatuwuliriza. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe si mulala ye Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Ennaku z'omwezi 27 omwaka gwa 2024 ogwa Mukama waffe omwezi gwa 8. Eno ye wiiki efundikira omwezi ogw'omunaana. Era gugenda kuggwera ddala bulungi mu wiiki eno kubanga ku lw'omukaaga lwa wiiki eno omwezi lwe guggwako. Ate olw'omukaaga lwa wiiki eno lwe lunaku olusembayo mu wiiki. Ku Sande lwe lunaku lubereberye mu wiiki. Mukama waffe Yesu lwe yazuukirirako. Mukama waffe Yesu yali azuukira yabuuka Sabbiiti. N'azuukira ku lunaku olubereberye mu wiiki. Era ffe kyetuva tulutwalanga lukulu nnyo kubanga singa teyazuukira ekkanisa singa teriiwo. Ekkanisa singa teriiwo, singa waliwo ekintu ekikadde ate Mukama kye yali akooye ekyalimu abantu abaamuwamba abeeyita bakabona abakulu naye ng'omulimu gwabwe kutta bannabbi. Era konsipirase y'okutta Yesu yali y'abakabona bakulu abaali bakulira zi sinagooga. Ennyumba ya Mukama nga baagiwamba yafuuka yaabwe, obukulu bwabwe nga oyina gendera wansi waabwe toleeta message nti ya Katonda. Era ekyabatabula ne Mukama waffe Yesu kubanga ye yajja n'obwakabaka bwa Katonda nga yenjiri gy'alina. He came to preach the kingdom of God. Kati nga bate balina kingdom yaabwe. Ate nga y'amaanyi nnyo to the extent nti basobola okutiisatiisa Piraato nti bw'aba tannakyagenda kukola Yesu alindeko kye banaagamba Kayisaali. Nga bakabona just naye nga bali that powerful. So era buli kintu baali bakyonoona. Mukama waffe Yesu kyeyava agamba nti mu nnaku 3 bwe ziti buli jjinja lyonna lijja balivudde ku linnaalyo, agenda kumenya yeekaalu ate agizeewo mu nnaku 3. Yayogera ku new order. That was a new order. Yes. So n'amenya yeekaalu kubanga mu kaseera ako tewaliwo na muntu ayinza kuŋŋaana. Ne bali abaamusse tebakuŋŋaana, ne bano abaamukkiriza abayigirizwa nabo tebakuŋŋaana. Naye ennaku bwe zaali ziweze 3 olunaku olubereberye mu wiiki n'akomawo n'azuukira nga bwe yasuubiza. Weewaawo kitukakatako okusabanga ennaku zonna nga Bayibuli bw'egamba nti musabenga bulijjo ate obutakoowanga. Luka 18 onyo lusooka n'olwokubiri. Luka 18. Ate mu Basessalonike ekisooka essula 5 onyo lwa 17. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 ega pray unceasingly. So tuteekeddwa okusaba ennaku zonna. Naye ffe tusukulumyamu olw'Essande nekyo bulaba nti abantu bangi abatayinza kujja mu lankyawa ku Sande wajjula oba bali mu musana oba bali mu ki, olwo lunaku olusooka olwalaga nti Kristo amagombe tegamusobola, entaana temusobola, bw'omuwa obulamu oba tokoze loosi. Amen. Nkuwanvuyiza nedda. You needed that information. Tutandikidde walungi wotukoze bulungi naye soko webaza abali ku Salt TV ababeerako ku programu eno. Njagala kubeebaza Apollo amawulire agantuusaako nti buli gyayita naye talina kye yandeetedde. Talina kye yandeetedde mu ngalo. Aleeta ngalo osa nangamba basiimye, eruddeyo basiimye, eruddeyo basiima. Naye nange mbeebaza naye ate nsiima nange okukola naawe. Like I told you, nyumirwa nnyo zino ennaku 2
Tuesday yange ne Apollo ne Sunday yange ne Susan Makula. Sunday buli sawa 2 paka sawa 4. The way. Amen. Neno. Amen. I enjoy the interaction. Twesunga Independence Night. Twesunga Independence Night. Mu kigambo kimu. Twetaaga okuddizibwa ebyaffe ate twetaaga n'okufuna ebisuubizo byaffe. Reclaim and claim. And claim. Yes. Reclaim and message. claim. Yes. Tewali message ndala. Uganda kati emanyiddwa nti ku mapu kweri. Abalogo bayogeranga muyasimulwa ku mapu Katonda yajerabira and so forth and so on. Naye Uganda ku mapu kweri, Uganda muggulu eri ku mwanjo, yensi esingamu okusaba. Yensi erina abakulembeze nga tekibakwasa nsonyi okwogera nti Yesu Kristo ye Mukama. Ndabye Twitter za General Muhoozi Kainerugaba CDF wa Uganda nga kyasoosa aho nalinga kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu era n'akakasa nti oyo gwe basinza. Kati ebirala byonna byolabye mu Twitter nze ndi munnaddiini tebinkwatako. Yabadde ayogera kwa ideology. Okay. Kwatambulira. Ideology eyiye. Eridingibwa Father, yes. Son, and the Holy Spirit. Kati omukulembeze bw'atonze bwe njagala. Yes. So Uganda ekyo ekirina okuva mu taata, mu maama, mu mwana, State House. Erimu okutya Katonda to the extent nti bakikinga out ebisiyaga oba repercussion ziri ki kinsonga. So Uganda eri ku mapu mu maaso ga Mukama ne kunsi kati kyekiseera nga tukyalina abakulembeze abatya Katonda. His Excellency Kaguta Museveni, Mama Janet Kataha Museveni, General Muhoozi Kainerugaba at least nti ayogera Kristo nga ati sana ideology kyakkiriza tekimukwasa nsonyi taga nti ate mikwano gyange kuba kati mukwano gw'abangi. General Muhoozi Kainerugaba mukwano gw'abangi mu Uganda n'ebweru. Waliwo amagye gotanaba nga gajja omukyalira. Nedda. Sirabangako CDF ng'akyaza abaduumizi b'amagye kumpi mu nsi yonna almost on a daily basis nga CDF gwe tulina General Muhoozi Kainerugaba. Ekyo kisa. Kati ayatula Kristo nga takwatiddwa nsonyi. Awulira nti ewaabwe bo tebaagala Kristo tajja kujja kiba gyali. So Uganda eri mu lunyiriri luli oluli mu Zabuli 33 olunyiriri lw'12. Psalms 33 verse 12 egamba nti blessed is the nation whose God is the Lord. The Lord. You know, God is the God of all nations. But acknowledging him as your Lord is a step above. Whose God is the Lord? His own people, the people of his own inheritance. Liwereddwa omukisa eggwanga erina Mukama okubanga Katonda okubanga ye Mukama waalyo abantu be yeerondera. So that is Uganda for God and my country. So Uganda omukisa ogwe gutaapinga gulemya amawanga mangi mu Africa. Era kyovulaba nti etteeka erikuba ebisiyaga abalala lyabalema okuyisa. Kati Uganda eri ku mutima gwa Katonda. Kati nga tukyalina bakulembeze bwe batyo twekwate Katonda bye twafiirwa tubifune n'ebisuubizo nabyo bijje tubifune. Reclaim meaning you are reclaiming what was yours before initially, and then claiming is about your promises. Tuyita mu biseera musumba ebyokusomoozebwa okwenjawulo. Twali wano nga twogera ku nsonga y'ekiteezi abantu abangi abaafa ne tujja wano nga tukungubagira taamala emirundi. Badde sagala kikozesa naye kale kasito ekikozesa ekyokukungubaga. Kungubagira Joseph taamala emirundi. Ekigambo si kibi, si kibi. Lamentation is a whole book in the Bible. When you read Jeremiah, after Jeremiah, the next book to Jeremiah is called Lamentation. Badde nkyewaza olw'okuba nti kiwulikika ng'abantu abataba okukungubaga oba abataba nasuubi. You can mourn. Era okukungubaga kwe kulaga nti avuddewo abaddewo amakulu. Atabaddewo amakulu tebamukungubagira. Walolabyeko nga bakungubagira omubbi gwe bwokyeza. Walolabyeko nga bakungubagira eyeetuze.
kirabika olabeko nga bakungubagira go basenga akutta akaana so okukungubaga kya buntu era n'abaana ba Isirayiri bakikola ekitabo ky'amateeka olwokubiri Deuteronomy bwebeggwako bakungubagira Musa okumala ennaku 40 kati bw'omalako awo n'olyoka oyingira mu Joshua Mukama n'agamba Joshua nti mukaabye ekimala kati lead my people into the promised land. So mbadde nga tuyise mu kaseera akatali kangunyu ne eyali Attorney General naye yatuvaako mu weekend ewedde. Yes. Kati awo ndoza eggwanga lyetaagamu ekigambo ekikakkanya emitima. Ekigambo ekikakkanya emitima Omwoyo Omutukuvu yakimpadde era nakitandika wiiki ewedde. Nakitandika wiiki ewedde. Olwaleero laba nti tuli balamu ffenna naye tetulina garanti ya Tuesday ejja. Tukkiriza bukkiriza. By the way, you can't run away from faith. Ne president waffe ne Ssaabasajja Kabaka n'omukama wa Tooro n'abasigadde bonna sijja kubogera ne mbamalayo tebalina garanti wadde ey'enkya. Otogenze wala Musumba bugamba nti garanti ey'enkya oba ogenze wala ennaku ziri mu mukono gwa Katonda kyentegeeza garanti esekendi eddako. Very good. Tuli mu spirit yemu. Yes. Kati last week Mukama yampa ekigambo nti omwaka bwe guba gutandika Katonda atukolera depositing eri eco. Alina account n'atalina account. Katonda akugulirawo account. Okay. Ey'enjawulo kuzoolina. N'akutereyo ennaku 3 mwezi mutaano. Ennaku 3 ne bw'oba olina amaanyi agenkana gatya ku nsi kuno koba olina obuyinza obwenkana butya ku nsi kuno tosobola kujjayo nnaku 2. Otegeeza ki okuzijjayo? One day at a time. Ojjayo olunaku lumu. You can only withdraw one day at a time. Kwa account. Ey'ebinaku 365 osikayo lumu. Oba oli kalimagezi oba gwokola ebizungirizi ne bw'oba osobola okuwandiika ku mazzi ekigambo ne kinywera. You can't have more than one day. That is true. God deposits 365 days on each one's account. Naye bakitegedde abatulaba n'abatuwuliriza ekya Katonda okudepositinga okutuwa ennaku ez'enkanankana ku ntandikwa y'omwaka bakitegedde. Ennaku ezo 365 zijjudde emikisa. Yes. Zijjudde n'emikisa. Opportunities and opportunities. Omanja. No, ogudde tomanja. Kiddemu kyoyoleese. Ennaku 365 zijjudde emikisa n'emikisa. Nze nkyalemeddeko. Olemedde ku kiriwa. Opportunities and opportunities. Olemerereddwa batuna walema ekkere. Opportunities and blessings. Nja kuwaako hafu. Mbadde nkirina naye nga saagadde kukijjayo mu bulambulukufu bwakyo kuba opportunities. Awo ekicupa kya soda onywedde makkati. Amakkati nja genywera kuba nange ndeese answer. Opportunities and blessings. Opportunities Katonda yazigaba era okuyita mu bantu. Naye blessing yo yagyesigaliza. So kati byonna ebyali bikutawaanya omwaka oguwedde byonna ebyo bw'oyingira omwaka omupya ebyo biba bigaddwa ennaku 365 ziri si ze zikomawo ateekayo ndala. Ekitegeeza nti zino omwaka oguwedde 365 eziwedde teziteekwa kusalawo teziteekwa kusalawo kiki zino empya kyezinaabeera butereevu teziteekwa. Era kyava emphasizinga obutalowooza ku bigambo bikadde. Let us go in the Bible. Isaiah chapter 43 verses 18 to 19. Isaiah essula 3 twongera okubaaniriza n'okubalamusaako abange ab'emisingi saawa 2 paka 3 ez'olweggulo ate
Napolo ababe Omunnyo Ku Makya sawa 2 era paka 3 nga za ku makya. Okay. Isaiah 43:18 to 19. 18 to 19. Agambye bw'ati. Do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you know it? Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Atulina ky'omubanja nti temujjukira ebyasooka okubaawo so temulowooza bigambo bya dda. Yes. Laba ndikola ekigambo ekijja kaakano kirirabika temulikimanya. Ndikuba oluguudo ne mu lukoola ne ndeeta emigga mu ddungu. Nga bweyamu obweyamu nga buzito nnyo. Anti waŋŋambye nti mbaweeyo ekigambo ekizaamu eggwanga lyo n'essuubi n'amaanyi. Tuviiriddwako abantu baffe naye bonna abatuwulira si be batuvuddeko. Okitegedde ekyo? Tuviiriddwako abantu baffe nti naye bonna bali mu kutuwuliriza kati si be batuvuddeko. Kwebali. Era tunakuwalirako ne tukungubaga olw'abali abatuvuddeko olw'ebyo bye baakola nga bakyali balamu. Oh yes. Kati ffe abakyali abalamu ekitukakatako kwe kukola ebiri kungubaza era ebirinakuwaza abali babasigaddewo nga naffe tugenze. Amen. That is powerful. Don't consider yourself dead because you have lost your person. The person that has been almost your right hand. That person wasn't God. That's what God told to Joshua. That the same way that I was with Moses, I'm going to be with you. Lwenjo okubeera naawe. Nolwekyo byonna ebikaabya Musa byabadde akola gw'ate ogenda kukola n'ebisinga kulembera abantu abatuuse. So kati abasigadde mu families abavubuka bamaama abaami kuba eriyo abaami abafiiriddwa abakyala eriyo abakyala abafiiriddwa abaami eriyo abaana abafiiriddwa abazadde. Eggwanga lifiiriddwa naye Katonda atugamba nti ebyo tubibale nti bikoze eki biyise. Yes. Ebyo tubibale nti biyise. Omuwendo gw'ennaku zaabwe gwe baaweebwa mu kuwithdrawing ennaku zaabwe baazikozesa bulungi, endala baazikozesa bwe zityo nga baazikozesa naye y'ensonga lwaki tubakungubagira. Kati gwakyali omulamu akawunti Mukama gye yakuteerako ennaku ekyagenda mu maaso. Thank you. Ekyagenda mu maaso leka kujjayo nnaku nga bw'ozittira ku bikadde. Kisoboka. Olwaleero baba lukuwa ng'okyakaabira oli eyagenda luyitawo nga tolinnye ku mulimo tokoze transaction toyina business nemu gy'olowoozezaako. Olunaku oluse ye kalicha yaffe wano e Masaka gye nzaalibwa enjala yatukuba ne tulaba bye tutalabangako mu kaseera siriimu we yatuukira mu Masaka. Twalya bye tutalyangako bye twali tumanyi na kumanya nti babirya twalya bikivuuvu nga tubiryanga emmere. Akawunga e Masaka tekalina ttunzi katandika ofuna ettunzi nga siriimu amaze okuhiitinga Masaka. Bantu batooke tuli batooke era bwe ntuuka mu restauranti ne nkubuuza nti emmere weeri onoolyoka onnyonnyola nga bw'olina akalo oyina n'akawunga oyina n'erumonde oyina n'omuceere ninda oyogere ku mmere. Emmere ly'ettooke. Yes. Era bw'obimalayo nga teririimu nga nkubuuza lwaki tewaŋŋambye nti tolina mmere. Abalala bakimanyi nti amatooke bwe gaba gaweddewo emmere eba eweddewo. Ekiseera kyatuuka nga enjala etuli bubi
kubanga ennaku z'abalamu zaafiiranga mu z'abafudde. Bwe mufiirwa omuntu kwolwo lwennyini lwe mubitegedde mwenna abadde alina enkumbi agiwummuza nga tannaba kuziikibwa tewali akwata nkumbi oli mulogo. Naffe gye twakulira yafanga ku kyalo nga omuntu oswala okusigala ng'oli ku lubimbi. Kati ffe nga tukisusa abaliraanyeewo ennyumba nga 10 buli sayidi mwemumala ennaku nnya nga temulima. Abajja okukungubagira omugenzi bamalawo ennaku nnya nga tebazzeeyo waabwe. Unfortunately oba fortunately bonna nga bebakuŋŋaanye balya ate balya buli lunaku paka lwe banaagenda tembe balekawo bajja kuba balya. Naye olw'omugenzi ebintu byonna byali halted, ebintu byonna byayimirizibwa. Kyoyise okusikayo ennaku ku akawunti ne zifiira mu z'omufu. Mwalimu ekirungi Musumba naye era ekirungi ekyalimu ekyo ku mulundi we tutuuse kati tusobola okulaba nga kisobola okwewalika. Waliwo ekirungi ekisobola okwewalika kuba abantu bwe bakuŋŋaananga mulimu ekyokugumya ono n'okulaga solidarity obumu n'okunyolwa n'ono akoze eki ne family efiiriddwa. Kiina engeri gye kikuuma bond n'abantu ku kyalo obumu okutambulira awamu naye kati kisobola okwewalika we tutuuse kati ku mulembe gwe tulimu. Kati omulembe guli imagine the population abantu baali benkana batya n'emmere yaliwo obugimu bwokka obw'ettaka lyali ddene litakozeseddwa era nze mu mulembe ogwo mwenkulidde nga waliwo crop rotation ng'eri very active. Okyusa kino n'ozaamu kino ekyo ekisambu toddamu kirimamu wakungulamu kasooli wasolamu ebinyeebwa wasoggolamu lumonde ndozowulira buli kimu kyawukana. Waliwo aw'okusola, waliwo aw'okusoggola, waliwo aw'okukungula naye nga mulekayo ne waddamu ne wakwata ekisiko mukonzikonzi n'amera buli kimu ne kibeerawo obugimu bukomewo nga space endala ey'okulimamu weeri tekikyasoboka. Naye bwe tuddayo wali nti ennaku z'abalamu Mukama z'abawadde bazi withdrawinga ne zifiira mu z'abafudde. Kati twatuuka enjala kakutiya eyo etugwamu etya wano waliwo afudde ennaku nnya si zaakulima ne waliwo afudde ennaku nnya si zaakulima ne waliwo afudde. Twatuuka ekiseera nga bwe baba baziika babikayo abalala nga 10 n'ogu awo tewaba kukola ate ku byalo byonna ebiriraanyeewo ebisiko ne bitusalako. Twali twakava mu lutalo lwa Tanzania ne Uganda. Idi Amin bamufuumudde Masaka nadduukirirwa for the first time ne batuleetera akawunga akayero abaali bamanyidde ettooke oluyimba ne lukyuka nalyanga ku yero posho nalya mama nalyanga ku yero posho. Tukyasoma olwo nali mwana muto naye nga obwongo buli kodinga ebyaliwo era nsobola okunnyonnyola lwaki enjala eyo yahiitinga Masaka. Emboozi eno Musumba tubadde tugisubwa okugimanya eya lwaki ebitundu bino ebya Masaka Lakai byonna ebyo byetoolodde Masaka okuba nti byaseseetuka mu bugagga n'embeera z'abantu. Ebintu bibiri ebyatukuba entalo ne siriimu n'endwadde. Kubanga ye Masaka singa asinga Kampala naye Omutanzania bwe yatuuka kuno yakuba buli kizimbe n'akituusa ku ttaka. Olutalo abantu bandirugidde ddala mu birowoozo byabwe
teruleeta kirungi kyonna terulina kirungi n'ekimu kyeruleeta mu nsi gye tuzirabye ng'entalo gye ziri teri kirungi abavubuka baffe beetaaga kati bapayinga attention balabe ekiri e Gaza okuva Hamas lwe yalumba Isirayiri balabe ekiri e Gaza balabe ekiri mu Palestine balabe ekiri e Syria balabe ekiri e Ukraine balabe entalo gye ziri ne bw'oba mu mutwe gwo nga weerimba nti okooyo omukulembeze bw'okoowanga omuntu ate naabwe teweekoowanga ne bw'okoowa omukulembeze kati bw'okoowa omukulembeze n'oyagala entalo n'ennyoko agenda kufiiramu n'ennyoko wamukoowa nedda bannyoko wabakoowa baganda bwe wabakoowa nedda gwe weekoowa nedda kati okudda ku kkubo n'osanyuka n'onywa n'enjaga n'oga nti emmeeri etuuse e Mombasa emmeeri temanyi nti oli mukoowu singa bakasuka eno ekintu kijja kusooka kukuba gwe ne kubodayo tojja na kumanyibwa omulambo gwe gye gwabulira so tewateekwa kubayo omuntu yeesunga lutalo era ekimu ku byensaba gavumenti eno ekole mu puroguramu eno ey'emisingi ate ey'Omunnyo Ku Makya gavumenti yanditukoleddeyo ekintu ekyokujjukiranga byonna ebyaliwo mu lutalo Rwanda ekola kye bayita okwibuka nno kiyita okwibuka kwibuka bw'oyagala bw'okyogera nange ndi munnauganda simanyi nnyo kigambo bakyogera bulungi naye tugambe nti bakola memorial eya buli mwaka abantu akakadde akalamba abafiira mu lutalo bw'okitunula oyinza okugamba nti kibi lwaki babajjukiza buli kaseera naye ate kirimu obulungi bwakyo tewali ayo ya lutalo kubanga bakimanyi lujja kubatwala lwatwala baminisita lwatwala basaalumanya ne bannaalumanya lwatwala lulina impact embi kati Uganda ebintu byeyisemu mu ntalo okuviira ddala mu 6 mu kuwaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa okutuuka mu 86 coverage eri awo emala okuba nti history ali awo singa tumuyinamu wiiki nnamba oba mwezi mulamba buli mwaka ne tumuddamu ne tulaba ekyaliwo luli n'ekiriwo kati abantu bagamba Rwanda ekulaakulanye nnyo kubanga balina comparison ku kikadde ne ku kipya naye bw'oba ogenzeeko e Rwanda n'otambula ekibuga ky'e Rwanda ojja kukiraba nti ekibuga kitono nnyo kirungi kiyonjo naye kitono nnyo bw'ogeraageranya Kampala gy'atandikira ne gy'akoma ate bw'otuna Kampala akuze nnyo 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 akuze nnyo akuze nnyo teyeetaaga mulaba kiro yeetaaga na mulaba misana akuze nnyo kyoyinza okugamba ekibula mu Kampala nguudo naye enguudo ezimu nnungi endala si nnungi naye nga n'ekimu ku bizireetera okubeera embi bukulembeze bubi obw'ekibuga oyinza otya okuba nga oli mukulembeze wa kibuga ng'okikulembedde emyaka egisukka mu 20 naye ng'ogamba teweegomba kusisinkana pulezidenti mwena muli bakulembeze kasita ofuuka omukulembeze wadde oli ku opposition olwo mugenze kukolera bantu si kukolera bye mulowooza si self-aggrandization si bizibu byammwe kati oli ku bizibu by'abantu era kiba kirungi pulezidenti n'omusisinkana mu musana ng'ensi yonna eraba agenda netegerekeka wagenza okwogerera kasasiro wagenza okwogerera enguudo wagenza okwogerera amasomero wagenza okwogerera ebyobulamu ekyo kibi ki kijja kunnuma nnyo Kampala bw'aliddamu n'alonda nga bw'abadde alonda si lwakubanga njagala gavumenti eno naye omukulembeze abeera mukulembeze ateeka okwerabira byonna ebisigadde naye n'aleka legase musumba byabufuzi bwe tunakwata ekuba eryo tujja kuba tugenze wala naye ekituufu kiri nti byabufuzi nedda tukomewo eno ebyobufuzi tetusobola kubeera na ggwanga
tambula bulungi nga ffe tituwabula amazima matu nze ndi mukulembeze wa mwoyo nkulembera millions and millions of people abamu siri balabako obulamu bwange bwonna naye nga bali inspired ku bigambo byenjogera okitegedde kati kyembagamba ne his excellency yakibagamba dda mukutte enseke enzibikivu mwagala kunywa mu cupa oba mwagala kunywa mu kidomola ngezaako okudduka kigambo kya nseke kuzisimba mu malwa kyembadde nzijayo musumba nti ekizibu kyaffe byabufuzi ebyobufuzi okutegeera nti ebyobufuzi eba nteekateeka etuwa obukulembeze ntegerekese ebyobufuzi is a means of preparing leadership or bringing leadership kyekyatulema okutegeera nti waliwo ebyobufuzi ekiseera kyabyo birina okukola ki birina okukoma kati tukulembere tukolere abantu that is kyekitutawaanya ffe netusigala nga tulowooza nti ebyobufuzi birina okubeera buli kaseera tulimya kati Rwanda eri appreciated kubanga togisirwaliramu tosobola kwokya luguudo tosobola kuleeta kasasiro n'omuteeka ekikutiya n'okikuba mu kkubo oba ebimotoka weebiri ebitwala kasasiro oba waliwo ekizibu ekizze ku gye batwala kasasiro tosobola kuleeta kikutiya kya kasasiro n'okiteeka mu kkubo ly'e Rwanda ekyo meeya waayo akimanyi ekyo omubaka wa palamenti akimanyi ekyo omutuuze asembayo mu muzigo ogusembayo obutono akimanyi naye wano omukulembeze yennyini gwe mwerondera yabaga nti kasasiro mumuleete mumuteekaawo bw'abaawo abafudde nga bafiiridde mu njega egudde mu kasasiro meeya yakulembera okuduula bo tibakungubaga they only take advantage of the situation baga nti kyekyo kyetubagamba naye gwe are you not part of us kyenkugambye nti musumba bwe tunakwata ekkuba eryo tuba tugenze wala nze sifaayo okukunyiiza nze abantu banyegeranyegera dda katonda njagala obadde ontuusiza Masaka Apollo wano wendi wakyali wakulu nga twagala Uganda ekibuga ekikulu tukyenyumiririzeemu ng'ekyerwanda tulonde ng'abaagala ekibuga si kulonda muntu ng'abasuubiza nti ngenda kukuba ng'omi londa omuntu ng'akugambye nti ngenda kulwanirira betanesi nze ndowoozezza saabali bita akalulu k'e Rwanda bwe kawedde ebibadde biyitingana Kagame yabadde yavuganya yeka ne nalowoozezza nganze nti abannalwanda balonze obusobozi balonze nga balabye ekikoleddwa yabakwatamu akatono kemanyi kuba nyinayo bazadde bange n'abajjako ennyumba z'essubi lwa mpaka ng'afuna w'abakuŋŋaanyiza ne bakolima tewali kigambo kibi kye bataayogera n'abatuusaako amasanyalaze 99% buli muntu alina amasanyalaze ennyumba ne zikyuka enguudo ne zikyuka n'olw'ettaka lubanga lwa kolansi lulina trenches ezimala mulimu maramu amala and so forth and so forth kati oluvannyuma nga bagenda basetolinga tebamanyi na bwe bayinza kumwebaza abaali bakolima be bamu kati be bamwagala ennyo kati yagaana ye politics bino byogamba nti no kati abantu benamuwongo katanga tebakwatikako ebintu bimubuulira bajja kukwatikako bajja kuvaawo bajja kubateekerateekera bajja kubazimbira bulungi babakomyo balabe nga balinga abali mu ggulu ly'oku nsi abaali bakolima ba withdrawing ebikolimo byabwe kyenkugambye nti nze kalube kafulumye nga yafunye 9 abantu ne bagamba nedda yevuganya yeka azze yeyongerako obulero inalowoozezza nti kirimu obutuufu abantu bayinza okuba batuse ne bagamba nedda akaveero babaani bannannyini bizinensi ekyo tekimukwatako tekeetaagisa wano katulemerawo imagine kaveero obuveera akaveero obuveera tubulamu kino ekintu
General Muhoozi Kainerugaba kyakulembera kati ekya patriotism kwagalensi abantu benyini abakozesa akaveera ffe tusobola okukagaana factory nezimanya tekakyatambula yes kubanga ffe twagaana sigala yeah company weziri naye siri mulwadde nti nywa taaba twagaana omwenge company weziri abagwagala bagunywe kati buli muntu bwabanga amanyi nti akaveera kabi tolinda gavumenti twediime gaana akaveera ekisoboka Munnayuganda tannaba kusala obusazi kumanya kyayagala oba okitegedde naye tewali nsi nnungi kwenkana Uganda teriiwo teriiwo sincerely speaking era twali mukulembeze mulungi kwenkana omukulembeze wa Uganda mu nsi yonna taliimu omukulembeze omulungi laba bakenzo gye bavudde street kid street boy kati presidential advisor naye nga ate ensi gye bayimbako ne bakuba n'ennyimba ne bagamba nti mbi nze ye bamukoowa oyimbiramu oluyimba ne lutambuliramu n'omuvuma n'akuyita ne munyumya bunyumya ne mwogera ku kye mwetaaga omukulembeze bwatyo taliiyo paka ng'osobola okuŋŋanya abayimbi bonna ne mutuula mu maaso ga pulezidenti ne muvaawo nga mutegedde nti ensi yammwe ennungi ensi singa mbi nnyo eno singa population teyeyongera kubanga abali mu kampu tebazaala ababundabunda olw'entalo eno ensi singa mbi singa temuli traffic jam kubanga tulina kyegambye nti twetaagayo gavumenti etudesigningira ekintu ekitujjukiza ebyaliwo nti nga ne gavumenti terangiridde nti ku ssaawa 12 ekibuga kibe kikalu kyabanga kikalu sikattiramu enkyobere mulambo bakusange ng'oli mulambo ekibuga kyaffe kisula kidigidda kikyakala sente ze bagamba nti mu ggwanga lino teziriimu abantu bazinywa kukeesa obudde bazisaasanya paka ne bukya ye Uganda parking ebula buli awali ebbaala abantu bapakinga ku pavement ezitakirizibwa ku parkingibwako oli ne bwaggulawo ebbaala empya era efuna abanywi era omanyira nti ebirabika mpya nga tebalina bwe bapakinga wadde ye Uganda kati abavubuka be batamiiza nti eggwanga bbi gw'osalawo nti nja kwebaka lunaku gundi osobola okusiba nga otunula n'osula nga otunula ne zikuggwako n'ofuna ez'abanno z'onywa si buli atamira nti agula omwenge Muzeeyi Museveni yagamba ate nga ge mazima nti n'omusi twasimbayo obusiru mu Uganda afuna emmere every fool can survive yes kubanga overi n'ogwa mu chips za Apollo obuntu bulamu bw'oba okyabulina kye kikussa enjala naye abantu tebalina buntu bulamu tamala nakubuuzaako mwana nsanze otema enjala yannumye edda natandikiraawo naawe tonzamu kuba ngumi waliwo obuntu obulamu obukyaliwo so Uganda nsi ndala so tuyinza okufiirwa ennaku nyingi nga tuddamu kwemulugunya nga wetuli abantu bonna bwe bayayanira okujja kimbadde njala tuddeko tusiime ennaku za Museveni zaaliwo si ye yasookawo ate si yasembayo naye tusiime ennaku ezo kubanga bonna abazisiimye bakulaakulana n'abo abakulembera okuziwakanya nti ennaku zembi yandibadde agenda be basinga okubeera obulungi of recent nze nagambye saagala kunjagala njagala okwogera amazima sinoonya buganzi ndi muganzi mu maaso ga Katonda nange nkimanyi olunaku lwe nawona amasasi namanya Mukama amanya gange tegali wala mu kibatu kye okitegeera naye juuzi mwali ne Joel Ssennyonyi nga munnamawulire ng'ali mu newsroom emyaka ena egiyise ng'ali mu newsroom 2019 kyamaanyi kiki yakola yagenda mu nsiko ky'okulwana okubanga bwali olwaleero mu Uganda gyagamba nti mbi muhirake ngenda kuddamu okukebera naye yandibanga ali mu 10 abasooka kati mu ggwanga ey'obukulembeze yasoma politics
yasoma mawulire juza ayongeddeko n'ayongerako amateeka alina ekulembera alina evaako emabega mu ggwanga ebbi. Sijja kwogera ku bya bugagga bwe kubanga nange sibimanyi naye n'asembayo obusiru gwe basirwaza naye akimanyi nti tali ku levo ya Ssennyonyi. Tali bubi muganda wange oyo, tali bubi munnamawulire munnamuganda mwe nkulaga bulazi nti ono agaggabalidde mu myaka egi mu Uganda embi mbu mu Uganda mbu nembi. Oba otegere kyeŋŋamba genda onoonyereze mu kika ky'abavuganya oba ekyaliyo omunaku noonyereza ku famire ya Bobi Wine olaba waliyo kyakasooli ku luguudo obulamu bwatereeramu. Naye gwe ate bakugamba nti ennaku zo zoonoone ng'olwana ne Museveni agende ofune Uganda empya. Buli kaseera omulamwa era oddayo n'okolayo ku mulamwa gwaffe kwe wasookedde okwonoona ennaku. I am reminding you that God deposited 365 days for free to everyone. Thank you. Amen. President zaalina kabaka zaalina omuntu asembayo wansi ennaku ze 365 ne bw'oba omusinga obuyinza gwe tosobola kujjayo ennaku 2 ojjayo lumu. Olwaliro bwe tuba ne gwe twogera naye n'amala akitegeera nti ennaku ze aleme kuzoononera ku batamuliiko olw'enkya n'alugjayo n'alukozesa bulungi ennaku ezinaddako zonna zirina kubeera nnungi. Tufaanagana ng'abeetaaga kapito nga waliyo miliyoni 365 naye nga Mukama akugamba buli lunaku ojja kujjayo miliyoni emu ennaku 2 ojja kuba wakajjayo miliyoni ebi. Wenjogerera olwaleero ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa August omwaka 2024 tuyisizza mu nnaku 2 esigadde yaawo myezi giri tusigaze ennaku ntono tuweze 365 omwaka gujja kugwako buli muntu akimanyi gujja kugwako mu Desemba nga 31 leero gwa 8/27 ennaku 2 ze tuyiseemu ozikozesezza otyo okuyamba. Bw'oba wafiirwa okyakungubagira bafiirwa tekyetaagisa. Olowooza afudde akyaddamu okulumirwa enjala afudde nedda. Bakyaddamu omubajja yaka nedda. Akyaddamu okwetaaga transport ofuana ogenda wali abaana bawumudde nolowooza buli eyazaala nga yafudde yeeraliikiridde fiizi kizibu tekyali school fees. Do you understand? So twetolodde bwe tutenga buli kimu tukyogerako. Kenya ku muliraano waffe bayise teeka baziika ku weekend ate e Bulaaya bagaba kaadi okuziika si kufuna bana abatamivu ababeera awo ne boogera ebitakwatagana bajje bagwe mu mmere y'abandi si kufuna batamivu ababeera awo ne boogera ebitakwatagana n'ekyemmere kyogereko nti emmere efumbibwa nnyingi kubanga ofulumya omutwe n'olaba ebweru nga liyo abantu 7 naye abantu 7 bonna bali ku lwammwe. Imagine wangi abantu 7 bonna bali ku lwammwe nga temunafiirwa mani mulabyeko abantu abo 7 awakaawo omugenzi ng'akyali mu abalabako kane mutandika opulaninga emmere y'abantu 7 ku 1,500 muli mu nnaku ezammwe ezooli zakoze eki oli yagenze dda kati mwe muli baddembe okudiibuuda muli baddembe okusaasaanya. Olunyiri lugamba nti Katonda atusaasire atuwe ekisa twegendeze tubale ennaku zaffe za buli 9 onyirwa 12 Psalms 90 verse 12 Psalms 90 verse 12 okay. Ntuseewo eyiye egamba etya egambye nti so teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Of course otuyigirize Zaburi 9 onyirwa 12 otuyigirize tubalenga bwe tutyo ennaku zaffe tulyoke tufuna omutima omugezigezi. Ennaku zo bw'otozitwala nga kyamakulu osobola okukola ebyobusiru bingi
ogenda okuzuukuka ng'obudde bwakuyitako ng'okyali mulamu naye ng'ennaku zaagenda tezidda. Buli lunaku olugenda mu kulwapolo tirukomawo terudda, era Katonda naye tagaba nnaku, takuddiza lw'emabega ate takuwa bbiri. You can imagine abantu obusiru bwe bakozesaamu ennaku singa omuntu yali asobola okugyayo ennaku 10 nababufiira omwaka gwo gwonna. Omwaka gwandifudde mu January yandimogejinze emyezi 61 n'azitta mu lunaku lumu. Obanga bw'ogenda n'ofuna looni olweggulo bwe bakuyita nga bagijjeeyo ku makya ne bagamba zikomyewo ziba tezikyawera. Kati ate olunaku singa omuntu ajjayo ennaku 5 tezandifudde mu lunaku lumu. Olwaliro bwe wabaawo awulidde ddala ng'omutwe gwe gukola n'akwata ebigambo bino olw'enkya bw'ona olwithdrawinga bw'anaakusobozesa okubeera omulamu enkya tojja dduza nnyiramu. Okozese bulungi kitoofu. Ojja kutunira Bobi Wine, otunire Ssennyonyi, otunire gurupu zaabwe bonna, obatunulire bonna n'abantu baabwe, olabe obulamu bwabwe bwe buli, olokole ennaku zo, obeere n'omutima omugezigezi. Kinkubye wala kino bagambe nti so teach us to number our days, yes, that we may gain a heart of wisdom. Ekitegeeza nti bwe tutabala nnaku zaffe we act foolishly. Tugenda kukola we act foolishly. Kyegambye tujja kuddanga mu buli kaseera tulonde abasiru kubanga tetumanyi nnaku zaffe. Enguudo zibeere mbi kubanga zandibadde zikolebwa naye gw'olonze akugambye ne bw'omutemako omukono tatutuula na mukulembeze wa ggwanga tasobola kutuula naye ate sisitimu emuwa omusaala abaana bo gye basomera ababesi gye basomera gwe noga nja kulonda oyo atatuula na mukulembeze oyo gwe nja okulonda obwe twagala tasobola kutuula na mukulembeze. So stupid. Kati enkya gw'okosebwa ono gw'olonda atatuula na mukulembeze bamuwe emmotoka nga mukazi we bw'aba agenda kuzaala tazaalira wano naye ne bw'aba azaalidde wano emmotoka ye tewulira binnya. Era bwe bakola enguudo abatakyalina mulimu singa ebinnya biggwaawo abatakyasobola kusaba kalulu. Patrick angambye nti ekyo kyava dda bwe kityo nti ne Yesu bwe bamuteekawo wali abantu bagaffe twagala balaba baagala balaba omubbi oyo ali mu control room ayogedde ebigambo ebyo owa control room abatuteeka ku mpewo akasuseyo ekigambo aga nti ekyo kyo ku Yesu n'omubbi abantu batwala mubbi. So ensi erina confusion mukola choices. Thank you. Kyegambye neesunga nnyo programu eno so totya bwe mbanga ayogera ku politics owange gwe njogera kali clean. Olonda bubi nnyoko bagenda muyisaawo agenda kufa nga tanatuuka mu ddwaliro. Gwe walonda ng'akugambye tasobola kuteesa na president emmotoka gy'atambulira mu kika kirala ate bagimuwa lwakulayira bw'alayira abanga abadde atambuza ebigere. Ababaka ba parliament kati abaliyo abanaddawo mu 2026 bajja bawe emmotoka endala empya etawulira binnya gw'ogenda balonda kubanga bagambye nti mutulonde tugende tulwane. Bamanyi ewaffe Masaka bagamba nti ssebusiru bwa njoka buttanyinizo zikeera ku makya enjoka ne ziruma azirina kyokka mwezi wangaalira naye ku olwo ne ziremerako nga ne bwamira eddagala teziwulira olw'eggulo ng'afudde tewali njoka efubutuka waawo nazo zifiira omwo zitanyinizo. So tetutawaana kwegomba amawanga malala tusalewo ng'abantu abalina amagezi tutegeere nti ennaku bwe lujja olwo terudda. Nziramu okutegeeza abantu ng'omusumba so singa munnabyabufuzi kuba siri munnabyabufuzi bw'obanga okwoyo omukulembeze tokoowerangamu nnyoko tokoowerangamu bannyoko ne baganda bo tokoowerangamu mukazi wo tokoowanga bulamu bwo ng'okwoyo omukulembeze
badde fuuse njogera twakoowa mwakoowa mwekoowa njagala nnyo mukyala neighbor waffe mukyala mukulu tumuwa ekitiibwa kyonna ekigwanidde abantu omukyala Honorable Betty Namisango yagamba atya Honorable Betty zimu statement ze zojjukira yagamba atya naddala oba ku bali b'enguzi oba ku birala ate obunnamawulire bwakwonona katuyagala nze mbanjogera nedda nyingi statements naye yagamba atya kale ku byentambula etambuza abantu entambula kati ekyo katukireke kuba abalala nabo bamuwulira nange sinze ogwogenda okubanga ondeka njogere nzekka yabagamba gye mukoma okubanga mubibiita ne muleka enguzi ne mutafisaayo mwoyo kikosa mmwe amalwaliro mwe bajjanjabirwa mwe mujjanjabirwa mmwe si mwe bakola kibbo yabeera very blunt n'agamba atya yabeera very honest n'agamba atya yagamba nti gwe asirise ng'enguzi egenda mu maaso n'okuliibwa eddwaliro gy'ogenda bano abali enguzi si gye bagenda nga balwadde yagamba nti ekkubo mwoyita gwe n'akamotoka akakaki kavitiizi ate oliye gw'osirikidde ng'ali enguzi yaayitawo kuba ezaabwe za mipiira minene tezifuna buzibu mu nguudo ezo oba okitegeera yayogera very honestly kati abamu bagamba nti abaduulidde tebaagala mazima but the truth is singa weekyawa ng'ogamba okyaye gundi gw'osafalinga oga nti twakoowa so olonda bubi ne weekwasa nti eggwanga bbi tewali agenda kulemera mu nsi muno infact abeetaaga obulu twandiba bawaddenga okutuuka ebiro byabwe nebiriggwako kuba nabo bakimanyi nti si be baliwo mu 1800 bakimanyi nti si be baliwo mu 1900 era omukulembeze waffe ku magezi gaalina akimanyi nti emyaka 10 bantu bonna bafuga nabo bali basibe baliwo sibe bali babafuga kati mu kaseera nga waali tukozese bulungi ennaku zaffe bw'owulira agenda okuwakanya eddwaliro tomulonda bw'owulira agenda okuwakanya okukola oluguudo tomulonda agamba ngenda kusimba ekkuli agenda kulisimbira ani ng'ate akalugo kamuwadde abalala be balonda tebazzeemu kubalabako naaka ate bakimanyi nti abantu bali cheap kati bali mu kuŋŋaanya ssente bajja kubagwamu ku ssaawa esembayo ow'ettaano ow'ebbiri owawalagi ow'embizzi owaki osula otamide n'ogenda okulonda nga omuntu omusonyiye naye ng'akubonyabonyeza emyaka 5 kati balina strategies ez'enjawulo nti babayitamu bonna olw'eggulo ng'enkya kulonda ne basula nga batamidde ne bagenda nga omwenge gwe gulonda nga si be bagenda okulonda so bwe tuddayo ku nsonga yaffe obudde bwotukyalina buweddeyo otuyigirize tubalenga bwe tutyo ennaku zaffe bw'otegendereza omuntu akusiriwaza ennaku zo ne zibulira muzize bw'oba okedde okwekalakaasa ng'oli yalikodinga vidiyo agitwadde abazungu era buli okwekalakaasa lekuggwa wabaawo alinnyo ennyonyi n'aga nti tukola ensi etabanguka oli mu nnaku ze ezizo zibulidde muzize gwe wafunye tiya gaasi tolina amukunaaza tewali amukujjanjaba you can imagine Kenya ffenna tukimanyi nti ekisinga okuleeta obuzibu bakiyita Raila Odinga famire ye naye babuliddwaki yomu mbagaga abalinawo Kenya abalinawo alabika tasuuka bataano tasuuka ku bataano ne buli lwagirafuwa bufuyi firimbi ne bayingira ekkubo tiyagasoma ne bamuyoola nabe Kenya nabatya ne bamuyoola ne bamunywa kati nobanga kuze kati mbakuba eki naye ng'oyo ayoola tiyagasi n'amunywa olowooza naamumanyi n'erinnya Odinga amumanyi erinnya ntabamanyi ennaku zaabwe zifa zigwera muzooli
so mu kaseera katono nnyo omuntu ajja kuba afudde ng'amalalo geetagaga kuba kibooko ate bano ababatawaanya ababazza mu kufiirwa ennaku zammwe bagenda kufuna very decent burials newankubadde nga gye balaga tebalinayo ggulu naye balina eggulu ly'oku nsi. Omukulembeze ng'afudde abadde ababuzaabuza amasinzizo gaggwayo ne bakabona baggwayo naye Katonda abamubalira abantu abaafa ku lulwe bonna abaayavuwala abaabonaabona mu ngeri ezitali zimu bamulekwa abavudde ku ye bonna ababakubalira mu bukulembeze tofuula abantu bubeezi kubeera bulungi wabula ne booleetedde okubeera obubi mu mulembe gwo Katonda abamanyi era ababala. A leader is a servant of God. Failure to acknowledge that you are a candidate of hell. Omukulembeze nga bwe tugamba sife tugamba Romans 13 teri bukulu butava eri Katonda naye omukulu asobola okukola ebitali bya Katonda. Okitegedde ekyo? Ngambye eki ogambe nti Bayibuli wadde egamba nti obukulu bwonna buva eri Katonda. Yes. Naye ate omukulu asobola okukola ekitali kya bwa Katonda. Butereevu. Asobola okubeera pastor, asobola okubeera nabbi, asobola okubeera apostle, asobola okubeera Bible teacher, asobola okubeera evangelist. Katonda yamuyita n'akola ekitali kya bwa Katonda. Tusaba Katonda message netuuke nti obudde bw'oba okulembera kimanye nti ojja kuwa accountability. Kwa accountability de waliwo n'abatasobola kuyimirira maaso ga Mukama. Era bwe twogera kati nabo bakimanyi beekozeeko bannyirira ensusu zifuuwa muzigo naye ng'akimanyi nti emirambo mingi egiri ku bulamu bwe so nga bwe yandibadde abayamba kubeera na bulamu bwe yagaza. Musumba kati so kikwata ku bakabona ne kikwata ne ku bannabyabufuzi buli mukulembeze kikukakatako. Buli mukulembeze kikukakatako. Every leader wadde oli head of the family nawe oli mukulembeze butandikiddeawo kati nga otegedde nti ate nnyina abalala bali emabega wange naye naawe kimanye nti ennaku zino bwe ziriba ziweddeyo tojja kusobola kuluzaawo kyetuba tusembyayo tewali muntu alina kapasite kugula lunaku yeeyongereyo atereze ebyasoba ekituufu. Tewali alina kapasite kugula lunaku lweyongereyo atereze ebyasoba era nga tubulirira abavubuka badde bamindinge their own business waliwo abakadde abatuuliza kati nga bali greatinga abagamba singa mu myaka egyo twalinawo alinga bujingo kubanga emyaka gyange gyonna ennaku zange zonna zaafa naye Mukama n'amala mpa omukisa nenziramu nembeera 17 18 nandikoze ki ngalaba yandikoze. Waliwo abaregulatinga ku lw'ebyobufuzi ebyaliwo ng'agamba nti senga seetaba mu kino abantu abo bowulira be bayita oba be bayita oba abeeyita ba foot soldiers babonaabona emyaka gigenda obwana buli waka bulwala obwana tebusoma bano abaabano basoma ne lwe mugenzi okola obwa foot soldier bamwe owulira ngo muka principal abaga nti muviire omwana wange agenda awugemu bugu mulingi Alozias bugingo gegange n'abonyango nyange abonkunda okunde Mukama abampera omukisa mbagaliza okumalako August obulungi agwako ku lwa mukaaga ku Sunday July nga lumu mwenna mujje mwe masinzizo tugende tutendereze Mukama atumazizaako emyezi 8 ku Sunday zijja kuba lumu September ku Sunday zijja kuba September nga lumu si July September nga lumu so September nga lumu ku Monday nga 2 tujja kuddawo nga tuli mu kisiibo eky'ennaku 42 Monday nga 2 tutandika ekisiibo kya nnaku 4 mwezi reclaim and claim. Twebaza Mukama olw'ekiseera kino kyennyini tubadde n'omusumba Alozias Bugingo. Program Omunnyo Ku Makya emisingi paka wiiki ej'olwokubiri tugende tukozesa obudde bwaffe nga tukyabulina. Mubeere bulungi Mukama bakuume mweraba.